Empewo eva gyeva nekuntira gyegenda naye toyinza kutegeera muntu aliko mwoyo kubanga aliko amaanyi ali possessed sina mandwa wabula with the power of the Holy Spirit. Era abamu muli wano temugezangako na kugeza kugamba Mukama nti ekirabo kyange eky'omwoyo mutukuvu taata kimpe kindage. Katonda oba yajjukira ente najjukira embizi najjukira ebibe najjukira eminya najjukira emisota najjukira buli kimu kyokka nga mulimu n'obulamu. Bayibuli tugize emyoyo giri omusanvu. Katonda lwaki tajjukira ggwe? Emirundi mingi Mukama abajjukidde naye tetumanyi nti Katonda atujjukidde. Isaaya 43 olukandwogere olunyiriri olwokubiri bigamba bwe biti nti ne bw'onooba ng'oyita mu muliro kagabeere mazzi amangi ng'ennyanja naye sijjanga kwerabira siikwabulirenga njanga kubeera naawe kuba oli wange. Era tulaba ebigambo ebyo nti kubanga erinnya lyo liri mu bibatu byange. Mukama yeebazibwe.